Haji ateereddwa. Haji Mwizera. Haji Mwesera. Kale Haji yatuleka. Agamba ensonga y'omusango gwa Haji Mwizera ebadde efuuse national issue. Ebadde nno yaddala. Era bw'oba olabye ekibadde kwa High Court abantu bajjudde ne babagobera ne waweeru naye nga bangi. Mbaddeko ku TikTok okuŋŋeza Mama Fina adduka embira agamba Haji nkunona Haji nkunona. Mama Fina tagwa mu bintu naye nga tukunumidde nnyo Mama Fina walabye akantu. Mama Fina bw'oba otulengeddeko bannagomba. Awe bulenga tagwa mu nsonga zino. N'ensonga ya Haji bambi ekutte ku bantu bangi. Okunyigirizibwa kubaddewo mu maka. Akagamba ensonga eno yagenda n'etwala sides. Kuliko side y'abakyala basusiza otunyigiriza n'ey'abaami basusiza otunyigiriza kubanga bwe weegendereza ennyo ebintu bino olabira ddala nga Haji ono tabadde tetwagala kusala musango naye ng'olaba wabaddewo omukyalo ono bw'olaba n'ebyafaayo bye nga bwe bibadde munzi golini munzi kirungi Haji Nsereko MP Kampala Central yabadde lawyer watugambye si nti omusango gumugiddwako ne just afuje bail awoze ng'ava bweru abasajja banyigirizibwa lwakuba nti ebitongole byonna ebiriwo buyamba abakyala naye abasajja bakubwa empimakoomwo tuteekako tukubwa kuba ndi musajja tukubwa abayinza okuloza ninange ensula wuyu amalege ogera jeno abasajja tukubwa naffe tutaka ku mateeka agatuwoleza n'ebitongole ebiyamba ku basajja abatusibwako violence ebyobugagga by'abasajja bitwaliddwa amakalina agaabwe byonna kubanga yo omukyala kasita avayo n'azuula nti kino kyenjagala ono omukyala nabulaba pulezidenti Sonje yakola ng'agamba yagamba nti Haji abadde yeebaka ku muwala we kyasawuninga bobi kiwulikika kugamba n'abantu bennyini nayo ne bw'okiwulira obuwulizi batandika okulabanga ekyo nsi era ne ku kyalo katusabe ku kyalo nti bambi Haji addeyo nga ensindo zeeyo nga muzira tomulengeddeyo nga naye nga mukolike mwe naadde ku kkooti olunaku lwaleero nga muyozayoza Haji okufuna ku bbeero kuba Haji asaalidde wali mu kaguli n'agamba ya Allah nze ani omusajja asumulukuse kubanga okuwona ekkomera gwokimanyi ate ng'oli eri ku Supreme Court omuntu akujja mu kkomera aba akujja wano era kyobalaba n'abaana abaateebwa luli 19 nga teweetoolodde biki byaliwo byonna biki ate simala tebaza musango ekikulu kuba bweru nze nabeerako mu kantu ako muganda naye kati ekyokuyiga kyekivudde mu nsonga eyo ya Haji ekyokuyiga kiri nti abasajja twongere okuba abeegendereza n'abantu betufuna kubanga omusawo gwa Haji wegubeereddewo ng'abakazi oba abamaama bafamu batugamba nti mutabani wange togwanga ku kikazi ekizaddeko tutusona okwogera ebigambo ebyo ekyo kale naye toyinza kibalirako kuba omuntu kiva mu mpisa ze naye twegendereze nnyo abo oyinza omufuna naye abantu betubeera nabo oba tusabe nokunaku zino ensi etabuse kubuka engeri gyoteekako mwami w'ekintu ekyo akozesa muwala ate n'omuwala naye n'omuteekamu ensonga omwana n'omwononera pikica kuba kati omwana nange abadde agenda omuwoowa ku ssomero abadde akyabulamuko mukama wange era nja kuwangaala mu maaso awo inshaallah naye nga nkulisa mwenna abali ku mukolo gwa kitunzi Gomba omanyi ensonga zino ekirungi ozigoberera naye omukolo gwali gwa kitiibwa nalengera ab'ebitiibwa bangi abaaliwo Gomba yonna yali wali abanene ba Gomba bagwayo omanyi gwoli eri kana ngendi eri nawe oli onsinga ku ground ensonga y'abanene ey'omugomba bagwayo ekitiibwa kya Gomba kyalabisibwa nalabako mukulu Sebata Munagomba namulengera yajja ne Witonze Juma Kisekka bawerekeddwako Doni Alifu Munakampala Doni Alifu yaliyo natuula wane simulengera oyo Doni Alifu ssebo yettala lyenkya erikwata Gomba era alina okwetaba mu bintu nga bino yayambala ekkanzu ey'omuleera guli ate kati kitunzi ono era kitunzi ono agenda weereza kuba kasita okwatagana n'abantu abalina omutima ogwagaliza Gomba Gomba bamuwulya amasannyalaze agalinamu era owekitiibwa Frederick William Mugabi olina okwongera okukwatagana n'abantu abo bwe tolaba Katikkiro bwe yajja yateekawo akakiiko yakayita Buganda kwezimbe
n'akateekako Freeman Kiyimba n'akateekako Muzanganda kwaliko abano omwami ono Wantakke wa Delta TV Gasarule. Kakati abantu abo baba n'omutima bwe basalawo okukola ekintu bakikola neki n'olwekyo ndabanga nange awo Kitunzi yajjidde mu jjiya bannamule mwenna abaaliyo Patrick Sergo Munnagomba yaliyo era ne mubuuza Patrick Sergo Malondo muwuliza gyali yaliwo era n'asiimibwako olwo olunaku minisita wa Buganda omukulu omukyala Hajat Mariam Kalwa yajja kulwa Katikkiro naye omwami ono yaliwo amusolo ku minisiteri ng'amanya naye yanyina amasomero ne wano amasomero ga wano Emitiyana omwami ono Kawuki minisita wa gavumenti ez'ebitundu kati ogwo omukolo ye ataguvunaanyizibwako obutereevu kubanga oyo n'omusomesa waali namukozi yansomesa geography mu senior 5 musomesa mulungi abitegeera naye ssebo kati omwami oyo yavunaanyizibwa ku ntambula za Kabaka ebweru era akoze nnyo okulaba nti gavumenti z'ebitundu mu Buganda naawe oba okiraba bulabi kati omukolo gwa kutuuza butuuzi Kitonzi naye ndowooza walengera naawe eyali wali kubanga aba twalengerako Okatambala yajja ow'Emawokota n'asindika omubaka oba amasaza kumpi bonna baggwayo nalabako n'ab'Essese abaawa nga bonna bazze okubeera wali ate emikolo gyonna gye gibadde bwe gityo ng'entegeka bwetyo bweri y'emu basooka ne bamuyingiza mu nju nga balaba nakuba eŋŋoma lunasose nolaba nti naffe ab'Egomba tulina omubala gwa Gomba n'asooka akuba eŋŋoma ne bagukuba oba jjajja oba taata we niko yamuleeta ow'ekika omukulu akulira ekika kye yamuleeta oba abakiikiridde ab'empologoma kwe kuba enduulu eyoleekereke naye kino kyo tukyogereko ateekeddwa okuba Kitonzi bano ab'enduulu yagula bagule abaana bagikubya kajanja omuntu obwafuna edda naawe kyayitirira omuntu obwafuna osanyuka maama w'abaana maama waffe omulungi akuuma Kitonzi taata tukwebaza maama tukwebaza yebala omukolamu bagamba buli wabeerawo omusajja ow'amaanyi wabeerawo omukyala aseesaamu ebbali maama waffe oyo kati ye maama Gomba yagudde mu bintu essaza tulitambulizaawo bato bulala nalabye obuto bulijjo bakitonzi tulaba abantu bakuzeemu naye leero tulinamu Kitonzi anti guno omulembe Ssaabasajja yagutugonnomolako ffe Kitonzi tujja kubongangako naawe tusobole okutambuza emirimu gy'eggomba ate akozesa ennyo amawulire gano simulagira naye buli wookola ebintu by'okola nga bimanyibwa omanye kati kusaza waliwo omukyala Mole kakati abo baba batambuza nti kusaza kati kuliko omuntu atuulako nga bwolaba bamuyite kaawo baki atuulawo n'alaba emirimu gy'essaza ngegitambula n'olwekyo bakalaka balinga abantu bayita nga bakalaani abo abasindikibwa Mengo ku nabo bayamba nnyo okulaba namulaba omuvubuka yali ne MC bayamba nnyo emirimu gino okukola ki okutambula obulungi olunaku olwo nga bwe lwatambula Kitonzi ya Katikkiro yasindika omubaka we omukyala Mariam Katikkiro Bannagomba twamukola ki Katikkiro omanyi buli kati omukyala ow'ekitiibwa Mariam yajjira mu kitiibwa ekyo ekyaki ate emikolo gyonna gye gibadde egy'okutuuza abaami b'amasaza nze gyonna gye ndabyeko egisinga yonna n'olwaleero tulabye ogwebuwekula Katikkiro agenze atuma ki ababaka kiraga alina ebyokukola naye ate nabano oba obawadde amaki amaanyi bwe twetuwa obukulembeze obuwa abalala amaki amaanyi tusaasidemu olwaleero tugenze mu luwalo lwa mirundi ng'ene Mmenga ng'ate wabeerayo ne Bannagomba tubeera emirundi ena mu luwalo tuba tututte okuteekateeka kwaffe eri Obuganda Katikkiro ffe ekisinga nze esigaddala nyanyo oba oyagala n'omulaba physically oba akitegeera nange musoka kyalinga munamateeka w'essaza Timothy mwe mufuna akadde ne mumulabako nife abalala abali eno tuyaayaana taata w'ekitiibwa era muwonga obubaka buno buntusize wa Katikkiro ate we otumye muntu mutuufu munnamateeka waffe Katikkiro banengi tuwulira muno tufa ajja kutuuka okumulaba tulaga awummudde ffe Bannagomba
tumwagala wano nga suku akyaliwo alina bwajamanyi wa mudigido wa musajja bw'omulaba ko owulira nga weewaawo omuntu eyali eggomba kwolwo kati kiraba kujja ate gundi yandigize naye nga twebaza omusigire gwe watusindikira yakola bulungi engabo yagimukwasa omukulu kitunzi ngera eriko ne kitunzi ggomba n'amukwasa effumu erina atufuga nga bannaggomba kakati bannaggomba wekibanga ekyo kyakola tulina okuyimirira emabega wa kitunzi okulaba nga essaza lyaffe tuliyimusa essaza lyaffe ngomba yabeeranga nnyo ku ntikko tulina okuddayo ku ntikko nga bwolaba bwe tuli ku ntikko mu mupiira twagala n'ebirala gomba ebeere nga ye role model yerabibwako ebirala byonna bisobola okutambula nolwekyo tukubira mwenna abali ku ssaza tuyambisa emikutu gino okulaba nti tulaga emirimu egitambula ku mbuga era we ntwali akadde kano okulisaayo onalebo Nayebale akulisaayo onalebo Saz akulisaayo onalebo Lwakoojo Guleme ndowooza olaba ago gonna maanyi okulaba nga abo bonna basobola okukuŋŋaana ne babeera wamu ono avudde eno naye olwekukulu tekibadde nnyo bwe kiti emabega obadde ogoberera naye emaddi ku makyago nga tugenda ne tusanga abasajja n'abakyala Kabaka nga banekedde naye nga bali mu kudduka okugenda okutuuka ku ssaza ate ne waliwo akasozi ako kwambuka obuganda bukyayimiridde bwe buti nze nsaasira abeerijja ku Buganda obuganda bw'amaanyi era tukozesa amasomero gonna agasanyusa abagenyi twalabawo n'enkolagana ya Busoga ne Buganda ku nsonga y'okuwa abakungu abaami ba Kabaka abamu ensonga y'amagaali oleetako 18 ne bakwongerezako 18 era kwolwo olunaku amagaali 60 bicycles bazigaba zagabibwa n'olwekyo kijja kwongera obuweereza kubanga mu kutambula kuno omwami ow'essaza oba omutongole oba ani yafuna eggaali aba asobola okuvuga akagaali ako n'atuusa ku bantu obubaka mukuliko eyo mukujjukira Ssekabaka Muteesa obulamu bwe misa eyabadde ku kasozi Lubaga era twalabye maama Nnabagereka yagyetabyeko awamu n'omulangira omulangira ono owaffe omulangira wasajja webalenye webalire ddala owaffe w'essoga akati Sir Edward Frederick William David Walugembe Mutebi Luwangula Muteesa owokubiri g'amannyo gawulidde kubanga Sir Edward Frederick William David Walugembe Mutebi Luwangula Muteesa owokubiri ye kabaka w'Obuganda ow'emirundi oga 35 kakati misa yabadde yakujjukira obulamu bwe na biki omanyi yazaalibwa nga 19 Novemba omwezi ogwa Museenene 1924 omwezi gwa Museenene mwetuliira enseenene ebibyo bya 1924 wow kati era nga yali omwana w'okutaano owa Ssekabaka Daudi Chwa mutabani wa Daudi Chwa Ssekabaka kabaka wa Buganda owokubiri atuzaalira Mutebi atuzaalira Kabaka Mutebi aliko olwaleero n'olwekyo okireese nti Kabaka Muteesa ayogerwako nnyo buli woolaga erinnya lye liwulikika nnyo olaba ne kati ku generation eno oyinza ogamba nti oyinza ogamba twakamulabako oyinza ogamba twakamulaba oba gyoli yatugenzeeko ggulu ate nga munnaye yagenda okuseerera mu mwaka gwa 1969 ng'alina emyaka egy'obuto manyi bakabaka bana myaka gya buto tebabana gya bukulu emyaka 45 omanyi waliyo abantu nga myaka 45 togiri wala munatusonyiwa sebo bakabaka bano bo baba bato myaka naye nga ligase kazi bwenze kyembagamba ne bannagomba okulega ligase si
si bukulu. Oyinza osanga abantu nga Ssalongo Ssemata tajja kunsonyiwa omuwaka ekizaamu. Kubanga ekisooka tugamba ku kyalo kwewakulira. Kwe twakulira nga tumulaba mwana muto. Kati muntu wo. Naye ligase. Tekyetaaga kumala kaddiwaano nyirenviine. Ogamba kubanga okozeewo ekyaki. Osobola okukola enjawulo. Ssekabaka Edward Muteesa agenda okuseerera nga wa myaka 45. Naye bye yakola obukozi ate jjukira yamala mu buwaŋŋanguse emyaka 4. Kitegeeza nti wano yavaawo nga wa myaka kumpi 4 nga 2 kumpi 4 kati tugeza 4. Naye nga yaleka akoze ligasa n'olwekyo naawe osobola okukolawo enjawulo mu kitundu gy'ova tekikwetaagisa kumala kaddiwa nakutuumuuka bagambe nti olwokoze nnyo ebyamagero tekyetaaga kubeeraawo myaka 47 ne bagamba nti olwalina okukola legasi legasi osobola n'ogyoka ku myaka 10 n'owummula abantu tulwana okulaba nti abaana b'ebitalamanya bayimba mu nsi okozeemu ki timusi muno kozeemu ki kuba enkyo givaamu kati ebigambo ng'ebyo mu bwaŋŋanguse Ssekabaka ono era ne twabadde ku ssaza bamwogeddeko nga Gomba erimu ku ssaza eryamutereka ng'awaŋŋanguse kaakati omulundi omulala lw'olinkyaza ndi kunnyonnyola ku butabanguko obwagwawo obwatuusa Ssekabaka okuva mu lubiri lwe olw'Emmengo. Nawulyako emboozi Yesu gwaginyumya batuuka n'okuggyako amasannyalaze nga bagamba alina emmundu ye amasannyalaze yalina gakyagulayo Kawenkene Milton Obote bw'alumba olubiri mu 1966 kaakati ennaku zaali 25 muzigo ye May 1966 Obote yasindika abajaasi abaali bakulemberwa eyali akulira amagye ebiseera ebyo Idi Amin Dada ye yali akulira amagye ebiseera ebyo yakulembera okulumba oluki Amin Dada yabeerako mu gavumenti y'Obote yali musajja we nnyo wa ku lusegere kaakati bwe balumba olubiri Ssekabaka Muteesa n'abasajja be kuba yali mujaasi Ssekabaka yali mujaasi yali yalwana era ng'alina ekitiibwa mu magye g'Amerika ga Bungereza era yalwana ng'omujaasi omuki ebitiibwa tebabimuwa buwi just yabirina KBE ebyo tebimala gabifuna buli omu si byakukyakya yali yalwana bamwe yasomera Bungereza kati n'ayingira amagye ga Bungereza n'abaana mujaasi mugo kati Obote wadde baali bangi bwajja okulumba olubiri Idi Amin nga bwe tulabye ng'akulembedde yakuba emmundu Ssekabaka ne banne naye olw'okuba nti nga bw'omanyi olutalo oba weetaaga oba bakita reinforcement amasasi gakugwako oba weetaaga okubanga waliwo abakwongerako kati ekiseera kyatuuka amasasi biki ne bikola ki kati n'aba ng'alina kutoloka adduke olubiri era kigambibwa nti yabuuka ekisenge ekyo nga bw'okiraba otera okuyita ku lubiri kuliko ekisenge ekyo kwe yabuuka naye bwe yagwa wansi yalandinga bubi omugongo ne gukola ki ne gwekaaka kati agenda okuvaawo olwedde ng'afunyemu obuki obuvune yasala busazi n'agenda e Lubaga mu kigo awali kereziya wa kalidinaali n'asooka abeerako awo akaseera naye bwe yabeerawo ennaku nga akaseera nga bamunoonya okukira ekirala kyonna bubi nnyo n'alaba nti awo alina kuvaawo kuba Obote yali asobola okulumba essaawa yonna Lubaga n'akola effujjo lye yali akozewa mu lubiri Emmengo so n'asalawo agende naye bwe olw'okubanga yalina abasajja be ab'amasaza tuba kwogera ku kitunzi abasajja abaali bakulira amasaza mu biseera ebyo baalinga basajja banfanfe era nze nsaasira nnyo aboogera ebyensimattu ennaku zino mu Kabaka simanyi n'abaami balonda ab'amasaza mu balabe babakola ki bamulondera Ssaabasajja Kabaka abatamumanyi bali bayinza okuba bali Bassekabaka bo baalina leero kino kiyinza okuba bw'ofuna omukisa kirimu lwakatwere bw'ofuna omukisa n'osinkana waliwo mukama wange sijja mwogerako naye yatya nnyo ng'essimu ye bw'eneevuga olwaleero nga Kabaka amukubidde n'agikwata alo olaba namba yalabako tagikola ki tagimanyi akwata alo nze Kabaka ng'amumanyi ebimukwatako byonna
omusajja yasenjebuka n'agwako n'ayogerera wansi ng'atudde kyokka nga ne waali si kabaka waakola ki waali si naye amaanyi g'obwakabaka n'amugamba njagala nsiimye bagenda kukuulira esimu bakuwe details ogenda kukola kino n'atya nagamba kabaka yandabira kabaka yammanya ddi kabaka yakola nabadde ennaku ezo ne bishop naye tayinza kunyiga mwogerako bishop Dunstan Bukenya oyo tubeera naye nnyo oyo yaliko bishop Mtiana naye yaŋŋamba naye kabaka yamukubirako olunaku lumu namugamba Dunstan namugamba nzijeeyo teekateeka olusiisira lw'ebyobulamu era kujjeeyo Mtiana era sula wuwo simu n'agijjako kabaka alina touch n'abantu be gwe gyotayinza kukola ki kutegeera kanaye kati ffe olw'okuba tumanyi bino ebyaffe olaba naffe emu tubeera kuno kwe tubeera ku YouTube Zambali Blessing natuyinza ku mboozi tibamugamba nti kabaka amawulire gawulya gabeera ga ssaawa 3 era bw'oba ogasoma amawulire ng'omanyi wano wookoleramu saasa wali olina okubeera beats ku beat yakankana tikabaka agawulira ddala leero agenda wulira nze bwe yatuka okukwata microphone yagamba n'abajjajja nga bonna nsaba mu nnyambale leero ndage ku kabaka amaanyi so kati tubadde tugamba abaami be bali ab'amasaza yazuula nti abaami bano ab'amasaza baagenda okukozesa okuyitiramu okusobola okutoloka kuba obo teyali ataddewo obukadde buna akwata kuki ku kabaka waliwo omusajja we John Jones Sserwanga yali munnamawulire agamba nti Mutesa yateekawo amanya Obote yateekawo obukadde buna amwa kabaka nga mulamu kakati Radio Uganda ennaku ezo muve Agda live zajja saawa 10 olaba saawa 2 olaba ne Radio Uganda atandika nga saawa 2 neggalawo netandika neggalawo kakati naye ng'ekirango kyokka ekiriwo kiri kimu alaba ku Mutesa obukadde buna obw'ennaku ezo senga ze zakati senga ogula Kampala Road ye biliyoni kumpi ziba sente nnyingi nnyo kale bw'atyo kye yakola n'agamba kasooka addukire wa musajja we Sebwana yawa esaze ly'Obusiro kakati agenda otuma abasajja be okutuukayo olw'okubawo kufa abantu baali badduse ng'oyo yataddeko dda taliiyo Sebwana yatya nnyo byalimu okugira byalimu naye okwekengera bagamba ow'omutiitizi baseka nga ew'omugumu bakaaba amaziga kakati awo kabaka kye yasalawo kwe kutambulira mu baami be ab'amasaza alina abakumi 2 omu baali bamuyita Katende omulala bamuyita Maalo kakati bafuna akamotoka ka Volkswagen kakikere bakko kikere ndoza nsubugaweka ku kisawo yalinako kakikere kikere njirabye wano mu Abiriganze zaaliwo nyeze zaali emotoka z'ebiseera ebyo so yatulamu ne Katende ne Maalo be baali abakuumi be mu biseera ebyo ne bafuluma Lubaga okusobola okweyongerayo naye okugezaako okufunza kuba ffe ombuziza kyaki Kyagomba kakati olugendo lwe lwamutwalanga w'ab'amasaza kubanga ye waali abaami abakoki be yali yeesiga kakati nga tannatuuka Gomba yasooka Butambala ewa Katambala Katambala w'ebiseera ebyo naye bw'atuuka Butambala Kadunabbi omumanyi Aji Kadunabbi kuba kati waliwo Kadunabbi gwe tumanyi ffe ku mulembe gwaffe kati oba yatwala ebya insurance musajja wa Kabaka Ssenkubugo yabamanyi nnyo abo Bakadunabbi abimanyi famire ku Ssenkubugo ono mala omukeberako ndaba amanyi nnyo abo baki Ssenkubugo ono atera obeera bale munatusonyiwa wakati mu pulogulaamu njagala kwogerako n'omukulu Ssenkubuge Rogers Tebitendo omuzadde tazaawa one of the best MCs in East and Central Africa ate obeerako n'olugambo olw'ebyafaayo kati batuuka e Butambala awo nga bw'ajja ku line baasanyuka nnyo sebo nkwaniriza kwagida live eddoboozi ly'eggomba ndi ku mpewo live nga njagala ku olugendo luno kabaka Ssekabaka Mutesa owokubiri lwatoloka mu Lubiri adduka waŋŋangusibweko ewaffe Gomba
Yinza okuba oyinakokko ku lugendo luno kuba munaye otera okubeera n'olugendo gendo mu mutwe omwo senga Mukama nnyamba luno ng'olumanyiiko. Omwaka gwali gwa 1969. Kituufu. Nina wano 1969. Kati omwezi gwali gwa 11. Omwezi gwa 11. Anyway, 69 awo yali yafuluma. Afuluma. Yali afulumye ng'agenze era we yafiirayo 69 n'akisa omukono. 69 yakisiza. We yakisiza omukono. Naye wano zaali around 66. Omwezi siyinza kugamba nti kyabujjukira bulungi. Kati Muteesa okuva Ssekabaka Muteesa okuva mu Lubiri yavaamu Obote ye teyamanya nti avuddemu. Obote ye yalowooza amusse. Kumbe Kabaka yakyali mulamu. Kati ye yali asobodde okudduka n'abuuka ekikomera kubanga ye yasooka okuleeta tekinologiya w'okukuba tiyagaasi. Tiyagaasi teyaliwo wano. Ate yaliwo. Ssekabaka nga yali wasswaga. Nga n'alina emmundu nga yagiyunga ku masannyalaze. Bw'abeera mu Lubiri n'alaba nga bamulumbye basazeeko wonna. Bwe kujjayo emmundu eyo eya tiyagaasi n'abakubamu omukka. Ogubalagala ne bawunga ne bagwa. Tiyagaasi yali mulala mukko, teyali Jule. Yali mulala mukko. Anti kati n'abayitamu wakati n'adduka. Awo kyali ekiseera ekyo kyali nga kizibu kubanga ng'abantu bonna bwe yalaganga nga batya okumukweka nga bakimanyi nti Obote bw'amanya nti oyo ali wano batowona bwe bateekwa kukutta bussi. Mpulira. Kati amawulire bwe gamala omutuukako kuba yaduumira amagye ago yali Idi Amin. Yaduumira amagye agaalumba era yali omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko. Idi Amin Dada. Kati bw'amaliriza awo yeesimattula ayingira. Olugendo lwali luwanvu okutuuka e Butambala. Mpulira. Atuuka e Butambala ewa Katambala. W'ebiseera ebyo. W'ebiseera ebyo. Katambala oyo ye famire evaamu era Kadunabbi. Katambala yaliko ebiseera mwe mwali muva Bakadunabbi. Muva Kadunabbi. Era yali Katambala era muva ne Kadunabbi ono wa insurance. Mpulira. Ne Kadunabbi RDC n'abalala. Kati bw'atuuka e Butambala e Bugoye ekyalo bakiyita Bugoye. Abantu baamanya ab'oku kyalo Kabaka yazze ali wano. Baagala okuloopa. Batandika okwetala okujja okumulabako bamuleetera amakula bakola biki. Ate yali muntu w'abantu nnyo ng'ayagalwa nnyo. Kuba in fact ye yawaayo n'omusaala gwe nga ye ne gugende gukulaakulanye Kalamojja. Yabeera president. Yes. So kati abantu baalinga bamwagala yalina obuganzi bungi. Kati bwe bamala okuwulira nti ali Bugoye abantu beekulumuludde bajjawo. Eyamulina yeekengera agamba abantu bano nnakoze bubi bakuulira nti Kabaka ali wano bayinza okuleeta obuzibu. Kati akubira Kitunzi ow'Eggombe yaliko ebiseera ebyo. Erinnya linvudde mu mutwe. Enzuke yali yeddiro Bafumbe. Kati oyo ye yalina omusajja we gwe yeekakasa eyali mukwano gwa Kabaka ng'omuntu ate nga mukwano gwa Kitunzi kubanga ate nga yali yakulira ebyobulimi mu Guleeta Mpigi. Omwami baamuyitanga Bulasiyo Kalule nga yeddira Ngonge ng'abeera Kakomo. Mpulira. Kati Bulasiyo Kalule atuma Senkubuge erinnya eryo Senkubuge driver wa Kalule atudde wali ku Senkubuge gwe mmanyi. Senkubuge gumumanyi eyali azaala nze kamwa koogera bamutuma nti vuga emmotoka eyo ogenda kusinkana Kabaka. Avuga emmotoka asisinkana Kabaka. Kabaka baamuyisa Bujege.
tebamuyisa eri ku main ekiriri, bamuyisa Bujege, bamuyisa Nkole Bujege ne bamuleeta ekisaaka. Kati yamunona eyo Nkole n'amuleeta n'amutuusa ekakomo tebatereerawo ne bagenda Empenja. Empenja awo olaba ng'olinnyalinnya akasozi oyambuke ku ddwaliro, waliwo aw'omwami gwe bayita Kaggwa Mugenzi, naye ate opposite waliwo ettaka lya Church, waliwo n'ew'omwami Super mutegeera nga kirya ku luzzi oluli wansi eyo. Ekkubo lyennyini erikirya ku luzzi, ku mukono gwalyo ogwa kkono kwaliko omuti gwalwawo nnyo, era abaakola ekkubo eryo abaseyitiko be baagusendawo. Omuti ogwo mwe baamukweka Kabaka. Mu muti kakati mu muti ogwo gwaliko obutunda buno obwedda nga bwakwata waggulu n'ebbombo na biki ne bamwambusa omwo. Munda mwe beekwese. Balinanga tekiniki zaabwe bawulira emmotoka ezijja ng'oteeka okutu ku ttaka bw'oti. N'omanya nti kati emmotoka ejja. N'owulira engubo n'omanya nti waliyo emmotoka ejja. Kati baawulira emmotoka ejja nga baateesezza nti wejja, obudde nga balaba bwebo bwennyini. Batuma Ssenkubuge nti genda oyimirize emmotoka eyo Kabaka tumukole kitumujje wano. Kubanga baali beekengedde nga bawulidde nti Obote ategedde nti Kabaka azze wa kitunzi. Kabaka ali wa kitunzi. Era baatuma abasajja baabwe ab'eggomba bakwatagana b'e Butambala ne bagenda Eseenene mu kibira oba olinyerinye Bugoye ne batema emiti ebiri ne gigwa mu kkubo. Babulokingi. Kati Ababote bwe bajja basooka kulwanagana na miti egyo ng'obudde bwe buyita. Obudde nga bwe buyita najjukira tewaali mpuliziganya y'amasimu. Kati bano nga tebamanyi nti Ababote bazze dda. Era bo bwe baagira nga balowooza ono emmotoka gye baalaganye nayo yemutwala ne bavaayo okutuuka awo yaliyo Obote. Allah akbar. Obote yalina abasajja be yeesiga enkwatangawo nga Sokolo. Yalina abakyala omwo omukyala baamitanga Nassali. Pulira. Ng'abakyala bakambwe nnyo awo mu Bakiseegu, yavanga mu Bakiseegu ndowooza boogere Mavini kati. Famire eyo mwava. Mavini boogere mwava be Bakiseegu. Bakiseegu. Baali balalamukko. Baali balalamukko ebiseera ebyo. Pulira. So kati ne bakizuula nti si eyo. Ssenkubuga wakoze obubadi bwagudde eri wabbali tebaamulaba. Ssenkubuga yakuyiga kati ssebo w'ekitiibwa. Emboozi mpanvu nja kuba nkweyongeza omulundi omulala naye emboozi ya Ssenkubuga yakwisiga yabayigiriza obukujjukujju n'okwagala Kabaka. Era nze nga Buganda bwaga nti akakerenda kava ku lubaya. Nze okwagala Kabaka wange kindi mu musaayi kubanga yatutuuza olwedo oli eyali omulimisa ye jjajja azaala maama wange. Kalule yazaala maama wange Nakirijja. So kwegamba. Kati ate taata wange yali driver wa waka. Kati nze okwagala Kabaka nakigwa mu makkati. Mpulira. Era nze abantu mbabuulira abampuliriza bw'oba wakwogera ku Kabaka n'omuntu yenna nga Kabaka yamulonze oba oyagala mwogerako bakumugeya osooka vaawo. Erinda nveewo kubanga nja kukola olugambo. Kale ssebo w'ekitiibwa tumirako bannaggomba bakuwulireko. Njagala nnyo okutumirako abampuliriza mwenna naddala ab'eggomba bannange mwebanyoba ddala mwebala omukolo gw'okutuuza kitunzi gwadde mulungi n'adde mugonvu gombe saasobodde kubaayo naye nga byonna byatambudde bulungi. Kale ssebo kale mbeebaza okumpuliriza ate nammwe okumpa omukisa guno. Ye ssebo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Awangaale nnyo ssebo. Owulidde emboozi eyo? Owulidde emboozi. Ssekabaka Muteesa yali mukujjukuja ng'ejyamu olusirikale. Ebintu byonna yabikwatanga ngeri ya kisirikale. Banne ekifo kino batuwadde. Ekifo kino twagala bategeeza tuli wano ne Emadi nga tuli ekifo bakiyita restaurant kiri Buwate Road. Kati abamanye Buwate ku bijja by'Abamiisa Kisemakula oba w'Abamiisa Kisemakula tuli opposite. Tuli wano. Ffe tuli wano
kati akafaako mukwano gwaffe eyatuyise tukwatireko wano ebifaananyi agaffe Mmengo naga mujje muliireko wano leero tube nga tukolagana temuwulira bubi era bwe mufunayo kadde muyitangawo mufune ku bya save ebiri kati olutoloka lwa Kabaka kakati badde nkugamba era nga bw'owulidde batunnyonnyola Ssaabasajja Kabaka bw'ava eGomba nga bwe bakuyisizaamu ayingira Mawogola waliwo omusajja we Kitayimba Mumiransanafu Kitayimba Mumiransanafu amanya gagali gagakutiisa manya gali waliwo gundi emu gye nasoma Ssaabasajja yayambala olabeko ku firimu abantu abeekyusakyusa gwe Kristini kyatali n'ayambala engoyegoye awo n'agiraagira ati engoye za bulijjo basanga bataddewo road block abasajja b'Obote naye ekirungi ekyaliwo ntenge gye wataali nnyo mutimbagano nga kati abamu baali tebamumanyi mu feesi kati balaba omusajja atambula n'abantu baki babiri kakati nga bagamba twagala ayitako wano bali mu mmotoka kakati bwe bavaayo nga bagamba musooke mugende mutukimira amazzi Ssekabaka gwe bagamba tebamumanyi si ya bulijjo nga bakwata ebidomola bagenda bakola ki bakima amazzi baleeta nga bagamba naye bakamapa amazzi tugaleese kale mukole eki mugende nga basirikale balikwe tebamanyi nti gwe baleka gwe bataddewo gwe bakola ki gwe banoonyeza ddala so ekiseera ekyo kati bw'ayingira Mawogola soka otokusaani ebikkako wano kuba tukyali bize ow'omusajja Kitayimba Mumiransanafu awo yamalayo waliwo omukyala Kabaka gwe yasiima gwe bayita Nabakooza yali omukadde w'Emawogola eyo omukyala oyo esennaku zino yafa oyo nno eyo yamalayo ennaku 19 nga tannaba kuyingira Burundi kuba yagamba kasitayingira Burundi kubanga mu Burundi ennaku ezo ebiseera waliyo Obwakabaka so Kabaka ne Kabaka kyanguwa so bwe yayingira Burundi ate gye yalinnyira ennyonyi n'akola ki akati Obote bambi yali awo yalabira BBC ebiseera bye yagasoma nti Kabaka atuusewa atuuse Bungereza ali mu kibuga London so eyo gye yabeera emyaka egyo okutuusa tuli yakisa omukono mu mwaka gwa 1969 naye nga 22 Novemba 1969 lwe yakisa omukono naye nga n'okufa kwe oba okukisa omukono okwo kulimu bagamba bamulungira kanywa kawulire naye gavumenti ya Bungereza yo yagamba nti ate simanya food poisoning so kwegamba Kabaka ne gye yali alaze Bungereza era Obote yasigala amukola ki yasigala amulondoola kale tekigana kwogerako nti era ye yamutta kibi ekyo kyogerwa tesobola kukijjawo kubanga ne gavumenti ewa Bungereza oba oli awo abamu lwaki bagamba nti yali mu kkobaane Ssekabaka ebbanga lye yamala mu buwaŋŋanguse ebintu bye byonna byamuggyibwako byonna buli kimu nga tebakkiriza kubaako kye bakola ki kye bamuwa obulamu bwali buzibu nnyo obwa Ssekabaka Muteesa mu buwaŋŋanguse naye waliwo munnamawulire baali bamuyita Simpson yali yamukyalidde olunaku lw'eggulo okukola interview nga bwe tuli ku interview wano n'amusanga nga mulamu bulungi biki ne bakola interview bulungi n'ayogera naye kati bwe yawulira olunaku lw'eggulo enkeera wa Lombo ate yafudde n'agamba no nayogedde naani ne Kabaka baali bamuyita King Freddy nayogedde ne King Freddy eggulo Ababungereza ne bagamba abireke oli yafudde ekikulaga nti oba oli awo nabo baalina oli yagize bireke so bwati okufa kwe ne kusigala nga kuli awo bwe kutyo naye mu myaka egyo emitono ngenda kuwaayo ebintu bisatu Kabaka Muteesa ekisooka kitaawe Dawudi Chwa bw'afa yalina emyaka 15 nga tasobola kutuula kuba yali tannaweza balinda aweze emyaka 18 so yamalawo emyaka 3 nga tannaba kutuula kuki kyova olaba ku birthday ye 19 Novemba 1961 olwo lwatuuzibwa kuki ng'awezezza emyaka 18 naye olw'okuba nti weyafuukira Kabaka Uganda yali eri mu byokwetwala by'obwetwaze obuzibu bwe yasooka okusanga nga ye
nga ye omuntu myaka gya 5 jjukira ebiseera talukyafungibwa Abangereza baagala okugatta Buganda bakole East Africa eyawamu. Kenya, Uganda ne Tanzania tubigatte tukole East African Smear Federation. Muteesa yali akyali muto nga bwe tulabye. Yagamba Buganda egenda kubeera wamu East Africa. Bwe mumala otugatta olwo Buganda efuuke ki? Yalwanira Buganda. Kyekulaga kiri kyongambye yalina omutima gwaki? Gwa Buganda. Legacy eri gye tugambye kaakati ekyo kyamuleetera obuzibu ne Andrew Cohen eyali gavana mu biseera ebyo n'amuwaŋŋangusa mu 1953. Myaka 2 yagimala mu buwanga olwo kuno okwakanga mukagata kunnasooka yali yawaŋŋangusibwa dda musajja wakuwaŋŋangusa kaakati awo wawaŋŋangusibwa mu kano kenjagala otegeere bwe wawaŋŋangusibwa mu 1953 ogwasooka Abaganda kyabakola bubi kuba olwedi yali ayingidde miki nga yeeraze nti mulwanirizi wa Buganda olwo ku myaka 2 bamuwaŋŋangusa kati olwo bw'awaŋŋanguka wali mu bbanga liri olwo Abaganda kyabayisa bubi abamu ne bagamba tagenda kudda abamu ne bawaayo ebintu ne bagamba Muteesa bwaddanga kuno niyo omwami bamuyita Waakaalo bagwa mumanyako wali akakoma nyine miyembe be bamu kubaga abamu bagamba nga Muteesa bwaddanga muntebeko okugulu Muteesa bwaddanga munzijanga ekyali mu Buganda okimanyiddwa baŋŋamba mwami Waakaalo nkinoonyereza omanyi simanyi oba abaana n'abazzukulu batulaba saagala kibayise bubi ffe bwe twakulirawo mu miyembe nga mwami Waakaalo alina ennyumba eringa nsiisira naye nga batugamba yalina amaka amanene naye omu kubagamba Muteesa bwaddanga wano ennyumba yange mugikoonanga bagikoona obadde ki kwe kudda kwako akayumba Muteesa yadda abantu ne badduka emisinde anti bwaddanga ente zange muzirye ne bazirya waalingawo gurupu wano mu Buganda etuukiriza abamu baagaananga okusala enviri abamu baakola ebintu bingi naye oluvannyuma lw'emyaka 2 Muteesa yakola ki nga bamaze okusayininga endagaano gye bayita eya Wankoko mu 1955 endagaano ya Wankoko omanyi yasayininga endagaano bamuyita Sir Hancock kati manyi tetubirwisa Abaganda oyo Wankoko kati endagaano ya Wankoko yekomyawo Muteesa 1955 naye ate era bw'akomawo ate olwo Uganda eri mu kulwanira bwetwaze kati laba ate bwayingira mu ebyo ebya Kabaka yekka kale kwegamba okutwaliza awamu bwali bwakusoomozebwa nnyo obulamu bwe n'ate n'akulaga nti abaddewo leeta newankubadde nti yafa naye mu kuseerera kwe gwe guno omukulu lwaffe bwe tuli mu olwaleero okulaba nti n'olunaku lwe yaseerera olunaku lwe n'olwaleero tukyalukuza kubanga bwe yaseerera yamala mu Bungereza emyaka 2 bamukaza ne bamuteeka eyo n'abeera kati Amini bw'agoba Obote n'amukomyawo manya Amini n'amukomyawo n'amuwa set burial n'aziikibwa mu bitiibwa ebijjuvu eby'omukulembeze awo mu Masire Kasubi n'olwekyo ffe ab'Egomba nga mwami Ssenkubu bwe bwakunnyonnyodde tulinamu omuki kubanga ye akunnyonnyodde nti bw'agenda ebutambala bannabutambala babuguma badduka emisinde bwali wano ate ejjukidde amawulire gatambula mangu era kyova ebutambala teyabandaalayo kubanga abantu kasa baatandika okujja n'agamba ekinaddako Obote kukola ki kwe kusala n'ajjawa Negomba ewaffe Egombe mu Bakitunzi era nga bwe bakulaze Egomba yamukuumira ddala bulungi paka ate lwe yamwongerayo ewamumira nsalafu eyo ki emawogola n'olwekyo mwami Kazibu olwaleero kyenjagala tulwane ennyo kola ligasi omulamwa kakati mmwe n'enteekateeka yammwe eno saagala ate nti oba amalala gajje naye ekyaligase mwakimala twakituula ekyo kyo mwakimala kuba omukutunga guno okubeerawo ng'abaana ba Gomba batuula abali e UK nga bw'obaŋŋamba abali e Canada abali e Dubai abali America abali wano nga basobola okutuula ne bagoberera ebifa olwedde ekyo kati kyemulina okukola mmwe kikuumirawo era wiiki ewedde nafuna omukisa omu ku bannaffe abo batulaba asinziira mu kibuga Canada bamuyita Aliet nanga kutaddemu data wa mwezi twebale nnyo era ne mugamba mbu Airtel yakitugondezaamu kya 13
omwezi oboji abadde awo ng'agutadde tata mwebale nnyo kuba emikutu gino gibeerawo lwa data gibeerawo lwa kutambula kati ono bagambye tuli najjeera tujja kuba tutudde bwate ate tuddeera tutagale kakati kiba kyetaagisaamu nolwekyo oba olina kyotaddemu olw'omulimu ogenda mu maaso mukama akikubalire ne Munnagomba Semata omukolo ogwawedde ogwa kitunzi yatu fundraising about live streaming ensi yonna eraba ekiri eggoola live streaming eno si ya muzannyo naye yagisasudde agambye ti meka nga mukama wange nga bw'oli ggwe omusajja muba omutuwa ne tumukwasa omuggo n'agamba gomba bwekya tukwata ku gomba Semata Munnagomba n'agamba omukadde omuggo mwagala uyo muba wadde kyetuyita ligase bannange mwe abali eyo ng'ogyeko okwogera ku social media ne bukya ne mukuba kerere lwana okubaako nawe kyotaddewo oguze data wa bbiri lwana okulaba ng'olina kyotaddewo ensi kyerijjukira kati mu kusabira Ssekabaka mama Naabagereka ayogerako eri Buganda ndowooza mu mbeera ng'eyo manyi Naabagereka tatera nnyo okujja ku mikolo egyaki n'olwekyo ye teya naye nga omulangira Wasajja ku lw'ennyumba ye yawa obubaka era omukolo ogwo gubeerawo kumpi buli mwaka gubeerawo okujjukira obulamu bwa Sir Edward Frederick William David Walugembe Luwangula Mutebi Muteesa owokubiri gubeerawo buli kiseera okulaba nti naye nga nga muti yenna ali eyo ng'olinako ku mboozi y'okuwaŋŋangusibwa kwa Ssekabaka tulinamu okutaakanaataakana kwa mirundi ebiri emboozi emu gye tufunye okuva ku muntu omu atusingako ku myaka kulediti egamba nti Lubega ow'e Kabulasoke era kyovula bandoza tulina okugenda e Kabulasoke tunoonye Lubega yaani e Kabulasoke mweba Makayuwa muva Kabulasoke awo ab'e Kabulasoke awo twagala kulaba kuba muntu wa bulijjo naye nga mutaka tugamba omutaka oyo yatereka Ssekabaka okumala ennaku 3 tekyali nno kyangu oba nga aterese enjovu mu nnyumba kuba kitunzi wano si yamuterese twogera ku mukulu Lubega so kati ab'e Kabulasoke try to trace out this man tusobole okumanya abantu bano bwe boogerwako ku kye baakola nabo kibazaamu amaanyi ne waba ye taliiwo naye famire eno ekimanya nti bye yakola ensi ebikola ki ensi ebisiima olinawo obubaka bwa leero njagala kusoko Malobba gamba tuli ku Agida live eddoboozi ly'eggomba nze Kazibwe mumanyi ndi ekyenyambaziza leero ebintu bino ebyaKyaggwe lwa muganda wange ono muzzukulu wa Kijje Ebubiro mu Kyaggwe era ku lw'omukaaga luno balinayo mukolo gwabwe mwenna ab'empewo abalaba wano bagamba nti mulinayo mukolo gwammwe ogw'okulamaga ku butaka bwaffe ogw'okulamaga ewa Kijje ku butaka waliyo n'eryato nampiima erisobola ekyo liwungula jjajja okumuwungula omujja kolona emutwala omanyi waliwo ejjinja lye bayita Kizira liri wakati mu nnyanja Kizira lyammwe mu nnyanja ly'abampeewo tujja kutwalayo lumu olabe ebyafaayo ebiri wali ebiri kuba empeewo jjinja ddene nnyo bweti nenyo liri wakati mu mazzi n'olwekyo eryo lyaffe ly'abampeewo bagamba nti jjajjaffe okujja kuno eryato lye yajjiramu lye lyafuukamu eryo ejjinja tole empanvu nnyo nekyetaaga otuukewo eryato lyewaŋŋangukiramu okutuuka awo nerifuukamu ejjinja Kizira oyinza okutuula ku lino sisobola kulituulako baaba oyinza okuba wakatuuka ku jjinja nedda tukyalwana ne gavumenti ya wakati ney'Emmengo okulaba nti ejjinja eryo lidda mu kika ky'empeewo wakati gavumenti ebintu byonna ebyo ebyobulamuzi yabyeddiza Obote we yakola biri ebyeddalu bye ebintu byonna ebyali ebya Buganda yabikola ki yabizza mu gavumenti eya wakati so kati tukyalwana kulaba nti likomawo tulina n'ejjinja eddala ekkungu tukyalwana kulaba kungu wano waliwo ematugga waliyo nayo kungu mbadde manyi wano wetuli naawe waliwo kungu naye ate waliwo nowaki ne wano era esolo ya kungu ndigikunyumizaako bannange kale obubaka obw'olwaleero mukama wange nga tonnatusiibula olwaleero bwe tubadde ku musango wa Jimwiza era bwe twatandikidde ekyokuyiga kigenda eri abakyala
ffe bajjajja bamaama baffe ne bajjajjaffe baafumba ewaaba kitaffe ne batuzaala naye nga kye basinze okutunuulira be baana be bakuzizza bagenda kuba ba mugaso ki mu ggwanga kwegamba nti abamaama ab'ennaku zino batunuulira nnyo ebyabwe n'okufuna okusinga abaana be baligenda okuleka mu ki tubadde twogera ku mwana ono owa Hajji omaze okwogera nti taata we yakola ki yakozesa kakati kigenda kusigalawo kuba social media tegenda kuggwa nkya kigenda kubeerawo emyaka gyonna nti ne bwalifuuka ki nga bagamba oyo omwana omuwala era mutegeeze independence ya Uganda yaliyo nga 9 October 1992 naye buli mwaka lwe tujaguza independence ka video kali nga bawanika bendera kakomawo kati ate kankubulire kazibwe emyaka tuli mu 6 emyaka gigenze tuli mu 6 ndoza tuli mu 6 tuli mu 6 kati bw'olaba emyaka egyo 6 yes tuli mu 63 so bw'oba oli mu myaka 6 nga tukyalaba vidiyo eyo ey'okuwanika bendera era ndeesa ensonga zino Emma naye mulengera ku mutimbagano ebintu bye tuteeka ku mutimbagano ojja kuba oli mukadde okaddiye oli awo oli musajja mbu otudde mu bugundi bwo abaana bale tebagenda eddaala bajja akapale ka kitaka kazibe kayambala banene abaana mayone mulikolako effujjo munyambala akapale ka kitaka ne mukakomyawo mu myaka gyange gyekikadde si munange ndi mukujoga amanyi bajjawo ajja kujja jajja bino wayambalanga biki nja kumuvuma nze tebambuulira ebyo bya kisirusiru era bazzukulu bange mwegendereze nnyo ebyange byonna byenkoze mbikoze ku lwange nganze omuntu sina mulago mbikoledde kati ali bikomyawo mbu abinzijukiza mbujaja kana akapale wakaterekawa ajja kuntegeera banne tetukozesa mitimbagano kuvuma tetukozesa mitimbagano kuwebuula kubanga kino kijja kukomawo gy'okola ki gy'oli bannagomba abali eyo muganda nkatwere okutumirako mutumisi gamba nti gwokozesa emitimbagano naye mukozesa emitimbagano obulungi ebyo bye mukola bijja babalirwa kati gutwayinza kiraba kati ng'oyogera naye wekiri nga bwogambye kavidiyo kajankaaga ate tusobola kasiimuulawo ate katambula obalowooza gwe bwokasiimuula muyiyo muyange kasigalamu era kyova olaba ne bana abakwata susu zaabwe buli ddakiika ne bazeetunuzaamu maama oba ssebaali eyo bwakwata atambuza ati osusuze mu byekisiru ojja beera owummudde ofunyemu akasente kofuze muntu bwabuvunaanyizibwa oli minisita oli nga baganje minisita waffe kuba waliwo like a month ago waliwo omusajja abadde traininga from Equatorial Guinea bamuyita ebanga eŋŋanga obutambi nga bamaze okukwa amumanyi atayinza obutamanya muzira munne ebanga eŋŋanga obutambi bumala ofuluma ebanga bwafuluma obutambi nga babufulumizza abaali bamunoonyerezaako omu ku bakazi abamu abaalimu obwo butambi yagamba kino siyinza kulinda kuswala kusukka wano neyeetuga naafa suicide nagamba nedda omukyalo oyo abalaba obutambi obwo omukyalo oyo yali sina bwe mbateddala kuba tuli bugaffe Mengo naye nga twegendereze ebintu by'omutimbagano bino byokola wano twegendereze bana ebintu byetukolamwegendereze nnyo ebigambo bye mukozesa olwaleero bijja babalirwa gwe toyinza kiraba kati naye mu maaso gye bunajja bye biri kubalirwako bazzukulu bo ne batabani bo n'olwekyo mbakubiriza bannange tweyise neeyise yaffe esooke kuba yabuvunaanyizibwa ate ne bye tukola ku mutimbagano bibeere byabuvunaanyizibwa ate naffe tubeere abantu abobuvunaanyizibwa mbeebaziza nnyo okuba nga mugoberera puroguramu eno mbakakasa nti omulundi oguddako puroguramu ejja kuseseetula ku bigere oba tugendeko ku mbuga enkulu oba mu kifo ekirala gwe lindiri ekifo kye tunaddamu okukwatira puroguramu sigala kwagida live awangaale nnyo ayisa abasajja kabaka wa Buganda ndi wano ne muganda wange taano wange Emadi empologoma y'abakyala oli omwana bannange abaana bamutegeera ab'obuwala njagala mwenna obatumirako era n'obabuuzaako mu ngeri enjawulo mwenna abatulaba mu mbeera yonna
gwe omupya akajja bwe twaka subscription yako tukeyanza mu ngeri zonna njaga kutumirako mutano wange Kibuka Brian from USA ntumiddeko omukyalo ono omwogezi w'ekika kyammwe Nakiri wa Ivrin mukyalo mwagala nnyo semanyi ate si gwe wekka omuntu mukozi ate akola amayiwa people appreciate people who are hard working abantu abakozi balabika ate muntu w'abantu avaayo mangu era y'ensonga ye mutumiddeko n'ab'empewo mwenna n'abali ku Mpewo TV kale mugendeeko ebubire wa jjajjammwe mulabe ne ku Nampiima oyo mwoge ensonga Nampiima nannyina kujja ndituulemu naye situla ku jjinja ejjinja bwe liddamu ne lifuuka ate lyali eryato lyafuuka jjinja naye lwaki embozi zino abasajja baganya okututiisatiisa nga temuli mu kutiisatiisa tekuli kutiisatiisa bya ddala tewawulidde ebyagudde ku Nakayima omuti guli mu myaka 10 myaka 25 myaka gyadda bagamba kale nno gwagudde ne gugira abantu akadde engeri gye kagenzeemu ebyokulya swagala kutumira nnyo nakulwawo bannaye mutukkirize tufuneko okulya kano kufunako okulya mbeera tebadde nnungi restaurant kye batukoze abatukuumira atakuumira mpeera emadi mwogeddeko si bwe kiri olina gwoyagala okwogerako mulala sinza butogera ku Ndahiro Albert mutumidde wawaaka ate musajja wawaako ntumidde nnyo n'ensalo mbaziira ekiriri awo omanyi omusajja waaka kye yakoze yaleese emmotoka era n'abaana bamutaleka erinnya ly'empologoma abaana bayombye ne bagamba si yiye yaabwe balina kaadi yaayo byasaamirira ebyana ebyo wamma Ndahiro emmotoka eyo twakuba twatesezza tugivugemu ku express nga ndimu ne 5-2 aba emipiira givaako ne tufa tufe naye tuwe mu mmotoka mbeere bulungi tubaagala nnyo Kagido live eddoboozi ly'eggomba